Breaking news. Amawulire agakagwawo. Honorable Segirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Muhammad Segirinya Mr. Update avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bino bikonfamingiddwa emikutu egy'enjawulo kw'ossa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga bw'olaba ku screen, CBS FM egamba kitalo nnyo. Honorable Segirinya Mr. Update MP Kawempe North afudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti very sad news this morning. Our brother, our friend, our fellow leader, Honorable Segirinya Muhammad has passed on. Such a dark morning. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh my goodness. Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Ate bwe mbanga nfudde alina okwogerera essaawa 5. Alina otandika okwogera ssaawa 6 paka kiro lwe munanziika kuba Segirinya yaziikibwa kiro. Mugitandika ku makya. Kati Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu aba alina njagala ayogera essaawa 5 bw'atandika ku 6 7 8 9 10 11. Ate obanga wali ebigambo ebisigaddeyo nabyo ng'abyongerako. Abalala bonna ne bwe batoogera ayogere yeye kayogere. Abalala bonna ne bwe batoogera ate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi, nja kubeera wali mu ssanda. Segirinya nange nga ŋŋamba nti amiina. Pulezidenti wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye aba awulira. Honorable Muhammad Segirinya wakayita ennaku 2 zokka olunaku lwajjo wessazze kubeera nga mbakolera nabadde wala naye nabadde nkukoledde emboozi eno yabaddemu ebigambo bino. Ajjukira obulungi nakoze emboozi eno. Baabadde bamugobye mu woofiisi ey'e Kawempe. Era bino bye byabadde ebigambo byange. Abaganda balina olugero olugamba nti ekuba omunaku tekya. Waliwo oluyimba lw'Omulangira Ssuuna ntera oduyimba agamba nti wafiiriddwa waziise jjo, eno oyina omulala emulago, enkeera omulimo ne guggwaawo. Eno oli mabanja otoba osasula, ogenda okuwulira nti omuyaga guliddewo emmeeri ebaddeko emmaali yo. Ebigambo bino bituukira bulungi ku mubaka wa Kawempe amanyiddwa nga Muhammad Segirinya. We tuwogerera we nkugambira ebigambo bino agobeddwa mu nnyumba ebadde ofiisi ya NUP. Segirinya gy'abadde yateekawo e Kawempe awo bamugobyemu. Landlord yatuwa notisi mu nnaku mbale awo ng'omwaka guggwako awo zaali around 28 naye ng'ate notisi eyo egamba effectively nga leero singa 7 effectively leero, so ng'ate baba tebatuwadde ebbanga oba oli awo lyetegereza ng'ate omuntu abadde asasula emitwalo 7 n'olaba nti azze ku million 2. It's quite unfair. Twagenza okubeera ntukinoonyereza nga waliwo bannabyabufuzi abeerimbise emabega mu bulooka omu batwale ekifo kino, kubanga bagenza okulaba nga omuntu ayita ku Gayaza Road sinale ne bannungi naddala, naye tubalabula nti bayina ssente. They have the bags, we have the people. Awo nyini wembulize ekibuzo Landlord yabagambe effectively leero mulina okuba nga muva mu nnyumba ye. Yes, effectively leero tulina okubeera nga tuva mu nnyumba ye. Era tukwataganye ne babulooka abasingayo kubeera nti bategeera omulimu gw'okunoonya amayumba mu Kawempe North, batufunire ennyumba eri mu bajeti yaffe ennungi ate eweesa ekifaananyi ky'omubaka obulungi. Ate n'ekirala tugenda kufuna kubanga kositi ye ne badde yansamu naye twagala okubeera ntunoonyeza mu mitwalo 4 naye nga ofiisi erabikako, then ssente zino endala zino emitwalo 3 tugakozesa okulaba nti empoweringa bamaama nga tubawa Segibox okulaba nti beekulaakulanya. Awo nyini Landlord abawa nsonga ki lwaki abagamba ayongeza ssente okutuuka ku million 2?
Well, landlord ensonga gyatuwa eriemu nti obaoliawo small property rates ziri nnye obaoliawo naye bino byonna byakwekwasa kubanga kati ffe experience gye tulina mu byobufuzi tukimanyi nti naddala towards elections guno omwaka gwe tulimu gwa muliro vaawo mpitewo so oli akola ekisoboka kyonna okulaba nti akukyayisa abantu ate nga bakimanyi bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti we have the people they have the money kati kibazibuwalira okulaba nti bakonvisinga abantu bano okulaba nti badda kuki badda ku saidi yaabwe bagezaako okulaba nti bateekawo malisi yenna ebaatugobye naye tubategeeza kubanga akakazanyo tekasoose kati Honorable Sseggirinya baamugobako mu nju nga nominations za nkya naye ng'era abaakola ekyo twamala ne tubawangula. As long as Honorable Sseggirinya is still alive, as long as I'm still alive, Honorable Sseggirinya will shine. Era kyovola waliwo eŋŋombo yaffe gye tutandise ey'okulaba nti tugamba nti Kawempe ku ntikko neera. Mr. Pulete akomawo ddi ku internet. Mr. Pulete akola ati waliwo kye tugenda okulangirira mu maaso awo nga kyo kigenda kuba muliro tekibangawo mu Kawempe North. Kubanga nabategeezaako emabega nti waliwo edduwa egenda okubaawo mu Kawempe North. Eyo yo bannabyabufuzi ne bagirinnyamu eggendo. Kuno mwezi gwennyini watugamba bagenda kukola weddu wange ennaku z'omwezi 17. Era n'amasuuti gano goolaba mbadde nva ku headquarter. Nasoose wano ku poliisi y'e Kawempe tufune clearance esembayo naye buli obwedda buli wentuuko konkona offices nga bagamba human wait. Mukana akatambi kengendo okuzannyira Honorable Sseggirinya yeekakaba n'akomawo n'atugamba ayimiridde n'amaanyi era akomawo yali asaba abantu bamulonde 2026 Mukama Katonda tamutuusizza kitalo nnyo ekya Sseggirinya ebisingako wano tugenda beera nga tubibawa mawulire mabi nnyo. Balamusizza nnyo bannakawempe no bategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli wempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North timukyanninamu obwesige ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso kakati olwempulira ekyo nti Sseggirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo n'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbabuulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Kitalo nnyo Honorable Sseggirinya kitalo nnyo bannange kitalo kansembyeyo ebigambo bye nayogedde nga njogera ku Sseggirinya oluvannyuma lw'okugobwa mu nnyumba nga bwe nabyogedde leka byemba nsembyayo ebisingako wano byonna birindirire ogenda kubeera nga obifuna. Bwe tuba nga tuvuddewo awo njagala kutwalako mu mboozi wa Honorable Sseggirinya Muhammad. Ntandise nkugamba nti ekkuba omunaku tekya. Omwavu lwayanise emmwanyi enkuba lwetonnya n'ekuba ezo. Nenkuwa n'akayimba k'omulangira Ssuuna. Ebyo nno bw'obiwulira
kyeraliikiriza buli munnayuganda ayagala Honorable Ssegirinnya ali ku mavivi amusabira awone musajja twakomewo addukanye emirimu gye. Naye wakati ng'akyabba tolinga n'obulamu okulaba nga bukomawo, nga tetusemberedde akalulu akavaawo mpitewo. Musajja wattu ate agobeddwa mu ofiisi bw'abadde akakkalabiza emirimu gy'ekibiina. Njagala kuwa mawulire gano osooke ogalabe, then nzije tutandikire awo. Kituufu ekkuba omunaku tekya.